era nkoze research newerako ng'abantu bangi baseerera mu bika abamu ne batuuka n'okukola shiriki ebajja mu busiraamu lwa bika. Ensonga y'abalongo eyo saagala kuddamu kyemmaliriza eri waasi era bamala ne balimba imaamu tulina akiika naye kati omukolo twagala kusaawa nnyaawo twagala zigenda okuwera 6 ng'omukolo gukoze eki guwedde. Baagala imaamu babyanguye ali emmere yaavwewo bw'anaaba amaze okuvaawo balyoke batandika okukyekola. Omanye ebikolebwa olunaku lwa akiika bagiteekawo buteesi katego, imaamu n'amaliriza n'agenda. Imaamu bw'amala okugenda ne balyoka bateekawo endongo mu kidaala omwo ebeerako ennyimba za byabuwangwa. Abantu bakuba amazina olumaliriza omuvubuka gwe babatiza erya Ssaalongo ne maama w'omukyala maama wa Nnaalongo ne bajja ne bakwatagana mu ddiiro omwo emikono ne batandika okuzina amazina ate nga babadde bako ng'ebyobulongo tebiriiwo. Olumaliriza awo ne batandika okuyimba ennyimba eziwemula ne bawemula okufaako obufi, teri kigambo kyabuwemu kye batawemula. Olumaliriza ne baleeta omusulo batera kuteeka mu baketi basaamu ekyeyo bagenda bamansira. Kakati omuwalimu eyagenze ku akiika n'ogamba leka mbeerewooko ngira ndabako, ogenda okuvaawo ng'ekkanzu bagimansuddeko omusulo ate gwe musajja wattu olowooza nti mazzi gokka tegayina ttapu, naye ng'ebyobuwangwa bireese obuzibu bali kumansira ku bantu kusulo. Twagale nnyo obusiraamu, ebyobuwangwa tukole ebikwatagana n'obusiraamu. Ebyobuwangwa bigamba omuntu bw'abanga afudde ng'abadde babirye oba ng'abadde nakato bamuziika enjuba egwa. Mu kumuziika enjuba ng'egwa ke kalongolongo k'ebyobuwangwa. Era porogulaamu bateekateekawo porogulaamu ne basaawo porogulaamu nga baagala biggwe baziike omuntu ng'enjuba egwa. Naye nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam enjuba bw'eba egenda okugwa yatugaana okusaala esswala era n'atugaana okuziika abafu baffe. Temusaalanga swala ng'enjuba egwa niwankubadde okuziika abafu bammwe ng'enjuba egwa. Kati eddiini y'obusiraamu esomesa kirala n'ebyobuwangwa baleeta kirala. Bagola omufu aziikibwe mu budde obukwatagana n'ennono yaabwe ey'emizimu ey'ekika. Naffe bamwenyinaze gwenzirako yali babiri, naye bankubira essimu ku ssaawa 3 ez'okumakya nti naabiri afiire. Nimbagamba katweteeketeeke tujje naye buli kimu mukikole tugenda kuziika olwaleero. Ne tukola enteekateeka zigenda okuwera essaawa 9 nga tutuuse e Busoga. Bwe lutuuka e Busoga ab'obuvunanyizibwa bonna nga tewali aliwo. Nabuuza nga ndimukwaliridde awati abayire wano aye gundi aliwa nti oba agiirewa, gundi aliridde awati oba agiirewa, bonna baakomawo ssaawa emu. Banga ndimukodusonige aye omuntu ono alina abantu bangi katuziika ekyo konze kati era biwedde wakati ssaawa emu ate tunamuziikira ku ttaala n'okumunaaza nga tebannaba nga baagala omufu asulewo. Lwaki mulowooza bali baagala omufu asulewo? Waliwo emikolo egy'ennono gye bateekwa okukola ku mufu ono era ebyo byonna mbitegeera ku olwo. Omufu ekiro
kusaawa 6-7 mayiti bagifulumya ebweru ne baginaaza eddagala bwe bamala ne bagiyingiza naye nga bo bwoba ogendayo nga batandika okuyimba zino ennyimba endala Muhammadu Rasulullah era bw'oyingira mu oti n'otuula obeera ku ezo zokka naye olufu luba lugo batandika ezaabwe toziwulira ebigambo tobiwulira owuliraga bw'okomawo nga bakyuninga nga basaamu ziri gwe z'omanyi kakati bankyali awo nga baga nti balina okuleeta embuzi efulumya omuzimu kyansi n'ebeera mbi nti mu bantu be bayingiza munda okunaaza mwalimu omu ku bakyala bange mukyala bw'alengera embuzi nabaga nti mbasabye busabi embuzi mugifuluma nga sinnayita seeka ebaga nti oide ife tuli basoga ono munole afiire munole dawidi akanole n'abasoga n'ebirala ebyo kuba buti eriyo ensonga embuzi nenaamalawo ensonga ebo ati bwakwata si mwankubire embuzi ne bagifulumya ngenda okuyingira awali mayiti ne bakyuninga obadde ogamba ki nakati abantu bano bakiriku ngobe bano embuzi njigobye koze muggalewo wale ne baggalawo oluggi kati omusajja baawe fwe tuli eno mu tenti ye ali mu kisenge ali omu aswamye akuma mayiti ng'efuluma adduke mangu agende mu bitooke mbu asibe omuzimu tegumuyingira era mukoddomi wange twasaalira mayiti ng'ali mu kutewalira mizimu mu lusuku ennono mbi nnyo nolwekyo abasiraamu mbasaba ebyobuwangwa tubirekere bannanyini byo ebyobuwangwa tubirekere bannanyini byo nze mu kika kyange ndi mulamuzi naye bw'oleeta gasiyawo nga muyiweeri embaala ewaffe twayisa etteeka bw'obeera omusiraamu n'ozimba essabo nga tulimenya kasa nobeera munyolo omugunda n'ozimba essabo nga tulimenya era embaale twakamenya amasabo 6 ffe twagaana omukulu w'emizimu egy'abanyolo ayambala eddiba ate situmwagalayo waffe nolwekyo beera omusiraamu beera omusoga beera omusiraamu omusoga obeera omusiraamu omunyoli obeera omusiraamu omuganda naye tobeera omuganda omusiraamu essaawa no twafuna obuzibu nti kati abantu kati shaitani mu bika yakomawo eri ku giya ya waggulu nnyo nti abaganda bafuna ebyabwe era buganda bweyogera kabaka oba ofunye obuzibu ero ebuganda bamanyi nga kabaka bayire omuyita kamala byonna baga nti buli kimu nga kamala byonna siye kabaka kamala byonna abeera awo nolwekyo twegendereza ebika mulimu ebizibu bingi nnyo era bw'oba ogonzegonze bagenda kufuga naye tesaawa eno bwe twogera ku bika nti birina ebizibu abantu batunuuliramu kiri kyokka bagala kati abo batandise baagala kuwasa bannyinaabwe abaana b'abataata abato baagala okuwasa abaana b'abasenga baabwe naye ngenda tebali haramu mu busiraamu obusiraamu tebugala kuwasa wammamba nga naawe oli wammamba obusiraamu tebugala kuwasa banyonyi nga naawe oli wanyonyi obusiraamu tebugaana naye kati abasiraamu tubagamba nti enkola gye tulina okukolamu tulina ebyokukola bingi situyinza kulemera ku mpaka za kuwasa mwana wa taata omuto abantu bakyesibayiriziga ng'osomesa biri abantu basooke beetereeze akiida bwe zinaatereera
n'ebisigadde bigenda kutereera naye ebbanga lyetunamala nga akiida nfu n'ebisigadde bigenda kubeera bifu ekyo zaababuulira nolwekyo twebenyi twefweko tusome obusiraamu n'abaana baffe tubasomesa obusiraamu nze kati muzeeyi wange bye yaleka esaawa eno si bye ebiriyo esaawa eno ebiriyo birala nze muzeeyi wange yafa ayagala 40 okufaako obufi naye ndowooza kati mu ntaana agakuma nga tagalabo niyewuunya n'okwewuunya tayinza kwekyusa nti wajja tasomesa omwana kubanga edduwa zifuna on daily basis muzeeyi mumusabira buli lunaku n'omulimu gwonna gwemba nfunye muzeeyi automatically afuna empeera si kumaliriza kusoma 40 nalyoka afuna empeera ate anagana abeerayo emirundi emeka just walukulya mmere ndirungeko njagala maliriza ebigambo byange nga mbakuutira buli omu okuteekateeka abanamukwatibwa ekisa ng'avudde mu duniya teekateeka abanakukwatibwa ekisa ng'ovudde mu duniya nga bw'onaaba olwadde ajja kubeera waawo nga bw'onaaba ofudde agenda kubeera waawo bwe bana bateekateeka okunaaza agenda agamba nti gondeza agenda omunaaza bwe bana bateekateeka okuzinga njaga nti gondeza agenda okuzinga bwe bana bateekateeka eswala y'omufu agenda agamba nti bannaeka mmala okufuna ku nzundeetereze ngenda kusaalira maiti naye abantu bangi njagala mbategeeze bwe tumala okufa bakyuka boolabanga mikwano gyo ng'obonga nabo naye bonna omala okufa abantu abo bagenda kwerabira kulumbe balikeerawo bwe balimala okukeerawo bakwatwe omutwalo ogusuula awo nga basonda sente z'essanda bwe balimala batambule balikomawo nga porogulamu egenda kuggwa mikwano gyo naye teekateeka abawo nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti omuntu bw'abanga omuntu ayinza kufa ne bayimirira ku jjanaza ye abantu 40 nga temuliimu ayina ssabo nga temuliimu ayina irizi okujjako nga Allah akuwolereza n'abantu bana 40 abakusaalidde nga si bashiri teekateeka 40 abasigadde ne bwe balijja ebeere bonus naye ng'otegezaana n'omanya nti nze imaamu kato n'ogamba abantu kato mumuyita muganda waye sheekhe tutwafudde naye kato bakulambira obeera wano agenda kere eriraavu eyo talina nyirizi talina ssabo alyoka ayimirira okusaayira sala ku janaaza nga yenna mumalirivu asabira muganda teekateeka abanakwatibwa ekisa nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba omuntu bw'abanga awedde okuziikibwa bamutaddeko ettaka nabbi yagambanga istaghfiru li akhikum mwegayirireko muganda wammwe Allah amusonyiwe mwegayirireko muganda wammwe Allah amusonyiwe wasalu lahu tathbita era mumusabire Allah amunyweze innahu lana yusal esaawa eno agenda kubuuzibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ayagala abantu bakusabire naye njagala okutegeeza nti abantu bano bonna boolaba abajja mu kuziika batono nnyo abakuuma okusabira kigezesa olabe wabula nti abantu bangi baba baagala nnyo okussaako ettaka era abantu balwanira ebitiiyo okubayo 2 ne bakuggyako ekitiiyo n'okubayo 2 ne bakuggyako ekitiiyo okubayo 2 bakuggyako ekitiiyo buli amala okukuba ebitiiyo 3-4 ng'atambula agenda akaseera keweetaagiramu edduwa mikwano gye bakulekulidde mikwano gye bakutalage
bali mu kuziika omukadde omwawo mu kifo kimu kyannuma nnyo. Wasigala ku ntaana abantu 7 1 2 3 4 5 6 7 abasigala ku ntaana ne batabanyi b'omugenzi nga nabo bavuddewo bamukutamala ku mmere bali bakali okulya abazungu nani bakali okulya abantu bali mu kulya mmere naye nga maama waabwe bamutadde mu ntaana. Wallahi abantu 7 ninsigala ku ntaana nga nsomesa koze bannange akaseera kano mukeetegekere. Abantu bagenda kuleka nga bwe balese omukadde. Abantu nazze nimbula ne wempaakinga ng'ekkubo lyonna lijjudde emmoloka ku mabbali ne ku mabbali, naye abasigadde ku ntaana bagenda okusabira omukadde bali 7. Abaana baliwa? Abaana baliwa? Kati bwe ngamba nti abaana baliwa ne batandika okunoonya batabani b'omugenzi. Osaani balina bamweta, onani alina bamweta, onani abire azunayo eyo obuseka mweta. Kati batabanyi be bana bwe bakomawo ku ntaana nimbagamba nti mutye Allah, maama wammwe we tumutadde takyasobola kulya mmere, maama wammwe takyasobola kwambala lugoye, maama wammwe temukyasobola kumuzimbira nnyumba, maama wammwe temukyasobola kumuwa birabo bya birthday. Essaawa eno maama wammwe yeetaaga ekirabo kimu kyokka. Nabbi kyagambye nti istaghfiru li akhikum, mwegayirireko munnammwe Allah musonyiwe, wasalullahu tathbita, era mumusabire Allah amunyweze. Mu hadithi yadde nga mweri obuwaawaala Omar ibn al-Khattab yagamba nti laqad udittu, nayagala bwe mba nfudde abantu bayimirire ku ntaana yange biqadri ma yunharu, okumala akaseera ke banaasala eŋŋamiya ne bagibaaga ne bagigaba, abantu nga bayimiridde nga bali mu kunsabira ku ntaana. Eŋŋamiya ogibaaga n'okugisala byonna biyinza okumalawo essaawa nnamba akatono ennyo, essaawa nnamba nga muli ku ntaana muyimiridde. Ekyo Sahabi Omar ibn al-Khattab kyeyegomba. Teekateeka mikwano gyo, abanaamala okuziika basigale ku ntaana. Teekateeka wallahi abantu abasinga si mikwano gyaffe kyozeza ababuulira. Era lwe nagamba abasiraamu ku masjidi Nuuru, konze mundaba nze imaamu nti ye nimmala ndwala nimmala mu ddwaliro awo omwezi mba temujja kundaba nga ndinga atakuze kwa imaamu myaka 2 mu masjidi Nuuru. Mundaba ennaku 2 ewiiki esooka eddwaliro libeera congested, abasawo babagoba bane muleko omulwadde awumulemuko, muleko omulwadde awumulemu. Naye olumala ewiiki 2 Shehe Katonze nkubuulira abasiraamu bakuleka. Waliwo seeka imaamu w'omuzikiti yalwala ne bamuza ku okisigeni naye mu ddwaliro ng'afa ab'ensomba kubazzi yali akutakojja ng'afa ab'ensomba mu ddwaliro paka mugulya mujjulo. Obuuza omudwali seeka wamulambudde kati maze nakusaba seeka wamulambudde bale tuteeketeeke mukwano tata omwana oyo bali wira mukwano gw'abangi. Era olunaku lwe twamuziika tiyagasi kataavuge buli omu ayagala kusaalira ku haji, naye nga bayitawo ennaku 2 ninga nti bannange mujje tufunemu miitingi naye bwe tunaakuuma ku famire y'omugenzi. Nafuna abantu 28 nimmanya nti 28 omugenzi bwe yateekateeka, era abantu 28 abo ke yayisiza okubeera nga buli kimu kitambula. Eragaza mumpa omwana ze muntu ntubagabana ne bagwawo zikati okulongosa ennyumba y'omugenzi mbawadde miliyoni, mbawadde 2, mbawadde 5, era gino ndimaliza okulusa. Era bw'otuuka ewahayi yinza okulunga nti akyaliwo. Teekateeka mikwano gyo
abanaasigala ku ntaana ng'abantu bonna bavuddewo. Era batabanyi b'omukyalo oli ku ntaana bakomawo eri muno neegerera ddala mu maaso ate amagulu gaali gakyali malamu saawera amagulu gatandise okulwala naye ndi nga amagulu malamu nyina eddoboozi ly'amaanyi nasomeseza saawa namba ku ntaana. Baidewe njagala mbategeeza abantu b'amasjidi Nuuru nti ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tebaasomesezanga mu kidaala, baasomesezanga ku ntaana. Era wano mu kidaala wano nga tebabaawo mboozi ebeerawo ku ntaana. Era bwe baamalanga okussaayo omuntu sahaba atunyumiza nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayimiriranga ffenna abasigadde ne tukkakana wansi, bonna abaza okuziika wansi, Nabbi n'asigala nga yali waggulu. Sahaba agamba nti twasirikanga wakaanna ala ruusina tuyuru, ng'emitwe gyaffe giringa egiriko obunyonyi, nga bali mu kuwuliriza kigambo kya mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Okusomesa kwabeeranga eri naye nga okusomesa kubeera mu kidaala. Kimu kyakubiri ekyabakazi babeera mu mmere. Era kyenkola bano nesaawe nosobola okusomesa nga oli abanyumya emboozi eri. Kimu kyakubiri ku lumbe babeera ku mmere. Ate basiraamu fe obusiraamu tebutulagirangako nti awafudde omuntu mufumbe bw'emmere. Obusiraamu tebutulagirangako, wabula bwatugamba ki? Bwatugamba kutegekera mmere bannanyini buswiba abafiiriddwa. Naye kati mutuleetedde obuzibu abantu baziika saawa 12:30 saawa emu kubanga babeera bakkuse. Tuddeyo luziika nga ku saawa 8 abantu bagende bali ewaabwe ekyemisana, abantu bagende. Kati ng'abantu bakomawo ku ntaana y'omukadde ndabika nabazaawo 10 nga bakomyewo njoga kusabira omufeddewa nimuga nti bwebuzaabuza bwereere naye edduwa eno naawe ogenda gikuuma nga togiraba. N'olwekyo tuteeketeeke abaana tusabire, tuteeketeeke abaana ajja bakole ziyaara batusabire, tuteeketeeke abajja okulabira bamulekwa baffe kubanga bamulekwa bw'oba ovuddewo Allah bw'anakusaasira nabo bakola ki? Bavaawo. Tulina bamulekwa be twanunula mu Impact Ministries nga mama abawaddeyo ntandika kiseekaze sirina school fees, kati bali bagenda kunyambira ku mwana kati nze nkole ntya? Bagamba naffe tusobola okuyamba abaana twabalyayo bujja nga babatutte. Era omwana mu yunivasite oba yabikoowa n'abivaamu. Era owa yunivasite babamusomesa teekateeka abadde okuyamba famire yo, oteeketeeka abadde okukwatibwa ekisa, bakwatibwa entaana yo ekisa. Nabbi yagenda okusementinga entaana naye nagenda okukola ziyaara mulimu emu. Nga mwana mulenzi oli ayooyoosa entaana ya taata we agitaddeko tairuzi yonna ng'ekola mukozi yetu. Nemubuuza ni musiraamu gwe yakoze bino nagati nayagadde omuntu oyo asanyuke, koze taatawo wamutaddeko tairuzi asanyuke. Nagamba kati awo musanyufu kubanga oli namusaako n'oli nemusaako, ye kati abadde agenda kunyiiga atandika okundoosa ebirooto. Naye kakati wano kati musanyufu talina tabu. Ekyo bwe yakyogera nalomba eddowa yange mulimbo nenvamu nankalibisa ewuwe mbulufune ku manyaani nembuga nti nze nasiibye nentambula nengenda. Tayus ng'aleseewo watono ayagala mumatize mbwawe watono wano nga malayika efuuye mu ng'ombe mbwawe omufuba agenda okusuukirira awo. Kyoyo teyasoma ddiini ebizibu kwe bijjira. Basemwana sijja kweyongera kusukkaawo ebyo ndaba nti
bimala. Islamic